Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso no gyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage naddala mu abaana abawala mumukyasinze okukola ekintu kino kyemugenda okubeera nga mulaba. Njagala weetegereze oyo kyakola. Ebiseera ebisinga buli woogenda tugeze ng'ogenze nga mu lusuku ng'omwo oba mu nnimiro ng'obadde olina akambe notandika okubeera ng'osalaasala obuntuntu nga bw'olaba bw'otyo nga obusalaasala. Ebiseera ebisinga obeera weesalira misango oba obeera weeteekako lwe tuyita olutwe ndi w'osalaasala obuntuntu bw'otyo. Si kirungi, njagadde mbeere nga nkibalaga. Mutera nnyo kikola naddala mu abaana abavubuka. Singa obeera olina akambe osobola okugenda ng'osalaasala obuntuntu oba mu kkubo oba mu nnimiro naddala nga tolina kyokola. Ebiseera by'osobola obimalira kantuntu ng'okasalaasala bw'otyo nga bw'olaba nga bw'obisuula. Ebiseera ebisinga obeera weesalira misango, tekiba kirungi. Obeera weeteekako lwe tuyita olutwe. Kyenjagadde okubeera nga mbalaga. Oli ayinza okwebuuza ate ababeera basala obutungulu oba basalaasala ebiwata by'enkoko. Kakati bw'osanga omuntu nga badde asalaasala ekintu oyo abeera ku kigendererwa. Oyo aba ku kigendererwa tekiba na buzibu bwonna, wabula kino kibeera ku gwe aba asalaasala obuntuntu nga tolina kigendererwa. Jasinga oli mu kunyumirwa bunyumirwa yeggwe afuna ekizibu ekyo. Buli w'osalaasala obuntuntu obwo nga tolina kigendererwa obeera weesalira misango, obeera weeteekako lutwe. N'olwekyo beera ng'okikomya. Kyenjagadde okubeera nga mbalaga. Osobola okubeera ng'otambula mu kkubo n'okwata akasubi notandika okubeera ng'okasalaasala n'akambe ng'okasalaasala. Ekyo nno tekiba kirungi. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso no gyegattako mbeere bulungi. Mweraba.